Twalabanga twakolako mu federation. Twakolako mu federation. Yes. Biri bitya. Mikie tomugamba ngako biri mu federation. Mikie ngokkiridde wansi. Neda tubuuza omwami ono twamulako ku federation ate tumwakolako kolabo wamutwala nti muli ba mikwano tiyakuye ate lwaki gwe tewagenda n'ofederatinga anti kati yali ankiikiridde ate oli esaawa eno Mikie nkyamukiikiridde omanyi wulira nze ni mu federation otegeera kubanga federation to me, I'll be frank with you, federation eri mukulwana okulabanga kufuna copyright mukulanga kufuna ebintu bingi nnyo ate ne gospel industry nga yo yali ina federation okitegeera federation is not by force, you don't force it anymore. Ate nange bagenda kumpamu ku bwa president oba federating kyeki kyakuganya okugenda because oyagala kuba kifo kinene just kifo kinene ne just nange nti nkugambye bagenda kumpamu ku bwa president ibulini kamaleno ogenda mubira mulaga ati mujja mutya okusisinkana omukyalo ono mwenna nyweza temukimanyi nti mufumbo sister waffe ate ono mugandange assalamu alaikum kagenda okulekenedda Levixone twalabye omukyala yakomyewo oba mukwano gwe nnyo omukyala Desire Luzinda kiki oyinza okwogera ku ekyo mwakomyewo okutegeka mikolo yakomyewo kuba nti mudda mu byabafumbo kiki ogambye walabye Desire Luzinda ng'akomyewo kitiibwa kya Mukama for her safe journeys okutuuka e Uganda and we give the glory back to God. Katonda yamukuumye enyonyi ziraalira mu bbanga eyo ne zigwa naye Mukama mulungi nti yakomyewo bulungi so kitiibwa tukiddiza Kristo. Kiki oyinza okwogera ku mukyala bagamba nti mukyalawo biki ekituufu kyeki naye bagamba ekituufukyali wange olina n'ennamba yange nkubirako nkunyonyole bulungi kuba katolaka kamera zikulemesa okumbuuza ebibuuzo ebituufu bwe nkubirako bwoti oli kyali wange sikyo abalabi baffe ndi kyaliwo Bukedde TV si bakyali wange bakyaliwo era be baagala omumanya owasa ddi kiki kyekyaganye mwana ekintu kyogereko nange mpulira njagala okuwasa naye akasente kakyabulamu tukusondere kati okoze ekintu ekituufu munfunireyo ku ssente ez'omukolo omukolo nayo sinyangu ngiyimbako buli weekend abantu bateeka ssente mu mikolo bwe nafuna ssente bwe ndimunkolereko abamaddeyo ze mumpa mumpe amazima genyina temale mujje temukoma kumpa buli mujje celebrating obulamu obupya omuntu alina munange omwagalwa omukyala oyali tasobola kubula kamwe mumpe ssente omukyala amajja muleeta ku sipidi ey'enjawulo ne ssente zino kintu kyanjawulo andi kati mwemugenda kundobesa temugenda kumpa kati andi ayinza tulowoozesa nga yebaga nti omulundi guli omukyala bwe labayo mama wange gwekola bwoti gwetandika kati okunoonya ssente zange zembaga omukyala oyagala atya sinjagala omukyala atya katonda ekisookera ddala omukyala atya katonda ate ngaayagala abantu kuba nange njagala nnyo abantu okitegeera nga muwanvuwanvu muddugavu ebyo nno nze sibiriiku kati oyo katonda bwampa ebyo bibiri tasobola kumpa birala nga bifu kuba ebyo byekuyanaku omutima gwange omuntu atya katonda ate ngaayagala abantu kitegeeza nti abayagala abantu aba respectinga abantu so katonda alinanga ajja binkolera nze nasalawo muyimbira yakola ebyo omwaka guno bonna musaba sala zakuwasa ne pasita Bugembe yavuddeyo naye ate yetumugambye tumusabire ye tumusabire nnyo omukulu wange oyo that guy is a blessing to this world so bw'anaafuna ate wano wakubi jakundabira embaga so ye kati oba sala soke tuweye tumukoleyo overnight nga ye mwagala okukubya kibooko le mukulu wange ayinza okuŋŋamba lie down so katukomaawo mu baganda ba bwema munjagala temunkubya mbooko naye nga kyona gyekiri muzeeyi tukoleko nammwe mulyoke mufune kati siina kyakola wendi manyi nozaka nendi